Kale mukutu gwa Kaifash the broadcasting bulijjo ko tuba tusinziro gezaako kubanga tubaweereza Kaifash Uganda straight outer nganze mbachi kutemogezaako kubanga ngezaako kusosotera wamuno kugamba ebyo ebiba bigenda maaso wamuno gezaako kutunulira ensonga ezibazigezezzaako okukola amawulire mu sector zonna ez'enjawulo wamu nezo naddala ezisinga okubanga zigasa eggwanga wamu n'abantu mu ggwanga matwewangaalira. Olunaku olwaliro tugenda kwogera ku incident eyatuuse ku Honorable Nyeriki Deko ng'agenze wali Egaba. Ono nno mubaka wa Parliament wa Makindye East yabadde agenze wali Egaba okulaba oba okulambula ku bantu bedwalise nga abalonzi be ogezaako kubanga addamu okubasaba akalulu ate omwaka ogujja bwe tugendamu ogw'ebyokulonda. Katonda nnyo sooka olabe ka video kano nga bagobaganya Honorable Nyeriki Deko neni nzire tubeeko bye tugattako wamu n'okwogerako. Mugende mwe twabakonye mugende twabakonye myaka 5 mukyanga tukulonda lwokomawo mu bantu genda twakonye mukyanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu genda tuviire mugende genda mukyanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu tuviire musali yako genda. Byanseko byanaku byakwewunya byakuyiga byakutunulira ngera bobiraba bigenda mu maaso. Kino nno kikuwa ebintu bingi, kikuyigiriza ebintu bingi, kikusiigira ekifaananyi kingi nnyo eri abakulembeze betukeera ku makya ne tuyirawo omubiri ne tugezaako okuba nga tulonda. Bakulonda ne bakwesiga okikirire Makindye East omuli constituency ezo zonna oba muri emiruka gyonna egikola Makindye East eyo. N'ogenda mu Parliament ng'omanyi ekikutute mu Parliament kuweereza abantu bewasinzira mu mwaka gwa 2021 okutandika ne mu mwaka gwa 2021 we balondera ebbanga liwamala ng'obayitamu ogenda obakakasa n'obbasaba akalulu wamu n'obbakakasa biki by'ogenda okukola n'enkyukakyuka gy'ogenda okuba ng'oleeta mu constituency eyo. Naye ne giwera emyaka 3 nga gye wava gye baakulonda gy'okiikirira bannayuganda oba abantu olemeddwa okubanga obuubawo n'olubu lw'ekigere n'ogezaako okubanga ogenda ku ground ogezeeko okukola okunoonyereza bintu ki oba okwebuuza okwenjawulo eri abatuuze abo bogezaako okubanga okiikirira mu Parliament. Bintu ki ebibaluma bye waali badde ogezaako okubanga otuula n'onoonya solution n'ogenda mu Parliament okubanga obiteesezaako ne kikulema for the past 3 years. Essaawa zino twolekera ebbugumu ly'ebyobufuzi oba twolekera ebbugumu lya campaign, twolekera omwaka ogw'ebyokulonda ogwa 2026. Essaawa zino mutandise okudda ku ground oluvannyuma lw'ebbanga eddene lyonna lye mumaze nga baabalonda muli mu Parliament mwekkusa mbuto zammwe mutandise okudda ku ground muddamu okwebuuza ku bantu era nga mubasaba okuba nga babalonda. Nsooke neetereeze namu. Kati nno abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo mulina okukimanya okuva na leero abantu be mukulembera si basiru. Temukulembera nsolo nti oba ndiga zirina kugoberera bugobezi ne zibavaako mabega balaba era bategeera. Bife emyaka egyayita emabegako wali eri twali tetuzuukukanga nga tetufaayo kugoberera biki bye bateesa mu Parliament, tetufaayo kuwa budde kumanya omubaka wange mu kitundu gye nva nkiikirira yateesezza biki nga tetufaayo ebyo byonna nga tetubiriiko. Nontantirwa otandise okuzibuka amaaso naddala ku mulembe gwa Kyagulanyi guno nti buli kimu bwe tutakyenyigiramu n'ogezaako okuteekamu amaanyi gaffe tekigenda kubanga tuggusa ensonga yonna gye twagala tugguse. Yensonga lwaki olaba nti essaawa zino abakulembeze bangi abaana abato bannabyabufuzi oba abaana abato abavubuka ku mutendera egy'enjawulo bagezezzaako okubanga beesogga ebyobufuzi ku mitendera gyonna. Lwansonga luli twamanyanga nti ebyobufuzi by'abasajja bakulu by'abantu basoma abalina amadiguli by'ababalooya by'abaki nga tukitwala okubeera nga by'abantu bali eri ba learned people bokka.
essaawa zino omuntu yenna yenna ng'olina qualification ezisobola okubanga zikusobozesa okuweereza abantu bo kyazuulibwa kati oba kyatubikkulwa amaaso nti tulina obusobozi naffe obusobola okugezaako ku bantu tukiikirira abantu be tubadde tuwangalira oba ab'ebitundu byaffe mwe tusibuka abasinga obungi. So Honorable Nyeko Derrick, like all other leaders, kino tekigenda kukoma ku ggwe wekka, kino tekigenda kukoma buli mukulembeze yalondebwa ngo walondebwa kusavinga abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda akiteeka mu bantu nti bano mulonze bakozi bammwe temulonze baboosi bammwe nga mulemereddwa okutuuka ekyo kyonna omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yali nga ateekawo mwenna mugenda kusavingako ku bulumi bwe muyisizzaamu abantu emyaka 5 gye baabalonda okubanga mubaweereza. Nolonda omubaka session za parliament zonna ne zituula n'olaba parliament okumala essaawa 2 ng'omubaka gwe walonda mu myaka 3 tomulabyeko ng'akutte kazindaalo agenza okubaako kyayogera okubanga abaako kyayogera n'okutuusa obubaka obuluma abantu ba constituency ye. Babaka bangi mwe bali mu parliament nga amaze emyaka gyonna 3 nga talina kye yali ateesezza ng'ekibakulembera gezaako kutuula wansi kuwuliriza basigadde na kuwala gundi ateesa bulungi abale batandika okwekwasa mbufe speaker tatuwa mukisa kubanga tukola ki nga tuteesa. Genda ku order paper teekayo buli kimu ky'omanyi nti kye kiruma constituency yo ky'oyagala kibeere nga kikyusibwa obeere ng'ogezaako okubanga osaba olukusa okubanga oteeseza constituency yo okitegeera. N'abalala kwe banaalabira n'abantu kwe banaalabira at least kigezeeko bakumme bummi oba olemererwa okuweebwa fulo ya parliament okubanga otuusaayo ebizibu ebiruma abantu ba constituency yo. Naafe abali mu constituency mwova mwe tunaasinzira ne tugamba omubaka ono agezezzaako bingi n'okuba okugezaako kubanga akola ki ng'atukiikirira. Ne ba Alan Sewanyana mwabalaba okitegeera bavaayo. Alan Sewanyana nze ogwasookera ddala omulaba ndowooza yali ayogera ku kufa kwa Direct Honorable Segirinya we nasookera omulaba n'omulundi omulaba gwe nasookera omulundi gwe nasookera omulaba nga bakava mu kkomera he was addressing. So mwenna ababaka buli mubaka ali ayo sina mubaka weka kino kigenda eri ku buli mukulembeze ku mutendero ogw'enjawulo. Failure to do service delivery to the people you are leading I say upon mwenna mugenda kifeesinga eno akalulu ke twolekeramu oba ebyobufuzi bwe byatuuka mu ggwanga Uganda tebikyaliko byabayino mmo. Buli muntu atuula n'analyzinga n'atunuulira ensonga nga bwetegeddwa okuba n'amanya nti olemereddwa okuba nga okola services zo nga ziteekeddwa okuba ndi kati essaawa okozeeko kyokoze leka tuweeko abalala tube tusuubira nti banaasobola okugezaako okuba nga baderivalinga nabo batandikire gwe woonaaba okomye oba bagezeeko okutereeza ebyo by'olemereddwa okuba nga okola ki ng'otereeza. Njagala muntegeere nnyo kubanga Nyeko Derrick ebbanga lyabadde amaze emyaka 3 nga tagenda kulaba bantu beggaba ku bwalo b'osanze ng'abantu bakola tomanyi bayisibwa batya tomanyi ebyennyanja biri ku price ki tomanyi ebyennyanja okuva le bateekawo envuma bweti ne bweti bakola batya okubanga bagezaako kuba twalabako bale bateesa ku fishing net yawe emabega kaawo mu parliament yawo butimba ki bwe bateekeddwa okukozesa simanya geji namba kibiki tetwalabako ku Honorable Nyeko Derrick naye ng'ate akiikirira abantu ba Machine East abali ku mwalo ogwo ogw'eggaba nga bavuba ebyennyanja bye wali badde otunuulira n'ogezaako okuba ng'obagamba naliyo nagezaako okuteesa ku nvuba bwetere bwe tusobole okufuna ebyennyanja bye tugezaako okuba nga tutunda okuggyamu akasente bye bintu by'essaawa zino bye wali badde ogezaako okuba ng'ogenzeyo okuba ng'obagamba naye bye byonna tebaakulaba si basiru okuba nga bali ku mwalo eyo temulowooza nti bayinza okuba nga baba tebategeera byonna ebigenda mu maaso kati we byatuuka eggwanga liraba na buli muntu alaba ki ekigenda mu maaso. Buli muntu amanyi omukulembeze we biki byamukiikiridde mu bbanga ettono lye mubadde mu parliament oba eri emyaka gino gye mubadde mu parliament. Kyovala nti buli mukulembeze we yatuuka kati bamanya ddayo oba taddayo. Luli twabanga ngaawo nga tusobola kutegeera either oba omukulembeze ono anaddo oba tadda naye kati essaawa zino ku bye mukola n'engeri gye mweyisaamu eri abantu ne services emudelivering eri abantu omwaka gw'ebyokulonda 2026 gugenda okuyingira tuba twamala dde obbalondamu baani abaddayo baani abatagenda kuddayo.
already tubamanyi kubanga ekiriwo naddala bannabyabufuzi bonna generally n'abanga abakibiina ekyange batono nnyo abagezaako okukola service delivery oba abagezaako okuba nga batuukiriza ebyo baasuubiza naye wano bwe baba bajja okuba nga bagenda okwesimbawo allah bakusuubiza nga bwe bagenda okufayita tooth and nail okufuba okulaba nga bakutuusizaako byonna by'otayagala ojja kyagala they have the common slogan egamba emirimu mitono abavubuka tebalina mirimu ebyenfuna bigootaanye amasomero they talk about education amasomero constituency terimu masomero health amalwaliro temuli madagala biki amalwaliro kino ebyo biri ku buli manifesto ya mukulembeze enguudo oba infrastructure byonna bonna babeeramu naye nga byetooloolera awo bwe bityo byosinzirako n'otunula n'ogamba lwaki bantu mwe temubuuka ne mwegendereza abakulembeze bano na biki bye basinzirako okubanga baleeta n'okutukakasa kubanga manifesto zaabwe zonna ow'ebugiri owawa bonna boogera ku kintu eki naye kati ngaffe ababalonda tutula wansi ne twebuuza ku byonna bye wayogera kiki kye wali ogezezzaako yali omuntu omu si kumwogerako olw'okuba mugenzi Segirinya in the first 100 days they yingira parliament bwe twayogera ku health eddwaliro lyatandika bwe byayogera ku kyokuyamba abantu he tried abaana kati nga twogera ku masomero bursaries bafunira abaana bursaries ez'enjawulo nga bagamba omwana bwati ne bwati mujje tugezeko kuba tufuna bu bursary ne bazifuna ebyo byensoma mbikulazeeko yabikwatako ebya health ebyo byobujjanjabi eddwaliro haliteekawo okitegeera kyekirala amakubo of course agogo government ebeeyina okubanga ekiteekamu kochi omukono lwansonga bingi nnyo bye bateekawo obukolomoni bungi nnyo bwe bateekawo musimanya omuntu watateekeddwa kubako ng'akola ekkubo naye ate at least oyo y'omu ku mukulembeze gwe twali tulabye eyali oba agezezzaako mu bonna abalala bayisobola okuba nga babikola naye nga balina mitendera mwe bayitamu okuba nga akuyamba kufunirayo kati nga bubbasale ng'obwo n'abagaba mujja kujja ku ofiisi abazadde abatalina bulungi nnyo obuyambi tugende mu masomero tubeere nga tubafunira basale abo abakulembeze abasinga batera okuba nga bakola ki nga bakikola naye twagala kati ebintu ebikolebwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogera n'agamba nti temuli babboosi baffe wabula mwagenda kuweereza ffe ezo woofiisi ezo ffe tuzibateekamu ate na tulina olukusa obuzibajjamu musobola okuziremeramu by all means of law oba by mateeka nga muzirimu ne muziremeramu for the 5 years ne after 5 years muganda wange oba ogenda kuddawa era oba olina kulya nnyo nakwetegekera nnyo kubba nnyo ng'okimanyi togenda kudda ng'abakulembeze abasinga abagendamu nga kimanyi tagenda kudda n'asalawo yeesaaviisinge mu mbeera yonna gy'asobola okuba nga yeesaaviisinga n'okwekkusa naye abasinga n'ekirala tugenda abakulembeze ne tubalonda ng'abakulembeze be tulonze babadde n'enjala ya ssente ng'omukulembeze we kyagenda osooka okukola kumala kukakasa nti akawunti ye ya banka eva ebaako miliyoni eziri wakati wa 2 plus nga ziri awo nobadde egambayo nga kweziri nga siyono omukulembeze abadde ku mutendero gw'enjawulo oba siyono omukulembeze abadde awo nga tanafuuka MP abadde nga n'emitwalo 3 gimwekubya enduulu bebo boolaba nga batuuka ekiseera nga bayingidde mu kintu kyabadde batamanyira whom they call novice abantu abazenga bapya mu kintu ne bakukoleramu amaalo n'atandika ng'alabira ddala singa ajjako ssente zino n'abaako byaba agenda akolere community etali mu bantu ba family ng'alabira ddala abaayo noono omukisa afiirwa munene ne muganda yetungera okujjukiza nti ezo ssente teziba zizo ze baba bakutoddeko okubanga bakuwa okuva mu parliament ssente ffe tuzisasula mu misolo gye tukeera ku makya ne tuwa ekyo ebiseera bisinga abakulembeze kibalema okukola ki okutegeera mwe ne mwagala mukuse famire zammwe wamu nammwe n'okugezaako okubanga mwerabye naye nga mulina kuweereza bantu ba constituency yonna bino bigenda tuuka ku bakulembeze bangi kati ate we twatuuse
Mama mugenda kubwa nga muzo okubaako okwogera ko bye mwogera. Mugenda muteke wansi olukungano tekewe ebintu byonna osange nga abatuuze babikubye babyonoonye. Kubanga mukoze ebintu bingi munyinziza nnyo abantu. Ebbanga ddene walondebwa toddangako mu constituency gy'obeera. Essaawa zino kanakalulu kagenda kukyuka mu luli twalina slogan mu 2021 tiikinga buli wolaba ambuleera mukwano kati tugenda tiikinga busobozi kiki osobola tukolera ogenda tukakasa nnyo kubanga twakizudde era twakirabye nti ne bwe twatiikinga ambuleera mu ambuleera gye twakiikinga twaleeteramu mmolozi nnyingi ze tulabye zigezezzaako kubanga zisataganya n'ekibiina kya NUP okubanga kisobola okuggwa anytime. Ekitasoboka kuba bwe babadde balowooza anyway nti basobola okusuula ekibiina. Bangi tubalabye nga batuuse twabalonda twatukiginga umbrella ne batuuka ne batwefuulira. Batwagabo bampuuga baani. Ne batuuka ne balya mu kibiina olukwe. Ebyo byonna kati twebaza Mukama nti twabirabirawo before nga n'emyaka gy'okulonda gino tegunaba kubanga gutuuka ndi katwamala ddo basengejja ate betuleeta mulina kuyita mu kakunguntano nnyo mulina tukakasa. Sina kindi mwetaaga kuyisa mu zi debate ez'enjawulo ne tuleeta the best candidate among all of you. Boy mugenda kiro zaako mugenda kiwulira. Bana Uganda muzuukuke buli omu waali checking omukulembezeewo mu byonna bye yasuubiza mu constituency yo kiki kyagezezzaako kubanga ateekako omukono. Mubakube mu ttooki essaawa bwe mbadde temunazuukuka jenga azunga n'obuzindaalo n'okubanga abakakasa mumubuuze ku myaka 3 oba 4 giwakamala mu parliament kiki kye wali oyimiriddeko n'oteeseza nga kiyamba abantu b'e Nakasongola kiyamba abantu b'e Makindye East oba Makindye South kiyamba abantu b'e Kawempe North oba East kiyamba abantu b'e Lubaga mumubuuze mumukaliremu ayanjale engalo mu mugambe zingula ebintu byova wano kwate kubogenda tolina kyotugasa lwansonga ne mu myaka egiyise tolina kyotuyambe ku byonna byonna bye wayogera oba bye wakakasa nti ogenda kuteeseza ffe wagenda kweteeseza nga ggwe. Tuyambe sulawo tawulo oba tulabira tolina kyotugamba kubanga byakulema otuteeseza mu parliament togenda sobola biteeseza wano. Genda twesonyiwe tulabe bulabi. Lwe bagenda otegeera nti kati abantu banyiivu abantu bakooyi kye bayita ejjoogo. Sawa ya kukola sawa ya kununula ggwanga sawa ya kwejja mu bwavu. Buli we tunaatambulira kwayo embeera eyo ey'okuba tusobola kugezaako kuwemukiranira bakulembeze bano yensonga lwaki nti tutuuka essaawa olunaku olwaleero nga batuggyako obuyambi obwa USAID ne tusigala mu bbanga n'ebitongole bigezaako kubanga biyamba abantu mu health ne bigezaako kubanga biggalawo. Ng'oyo nalina omulwadde alina obulwadde bwa HIV nga tasobola kwafoodinga mukebe ogwa ARVs ogugula emitwalo 7. They are lot abandi abatasobola kubanga bagwafoodinga. That calls for death. Okitegeera naye nga bye baali badde batunuulira health sector zaffe abazikulembera oba baba bennyini abafukuluza abatukulembera kubanga tewaliyo muluka tewaliyo constituency etaliimu muntu mulwadde wa bulwadde obwo bwa HIV. Bye baali badde batunuulira ne basituliza eddoboozi eryawamu nti tukoze tutya eggwanga lyaffe okubanga litutumula health sector yaffe nga n'olwe baba tusazeeko obuyambi still tusobola okubanga tukyalina obuyambi obutuyimiriza for the next 10 years nga tulina we tujje buyambi n'abalala be banatandikira okubanga batukwasizaako byonna tebabaddewo kubiteesaako. Essaawa zino batunuulira bo batunuulira ntuuse ntya nfunye ntya kaadi ya NUP abantu bano mbakonvinsize batya okubanga banonda ngende mu parliament kye batunuulira buli mukulembeze batunuulire nnyo beegendereze balwana nnyo kufuba kulaba afune atya kaadi. Mukama bw'amuyiwako akasubi n'afuna kaadi kyaddamu okulwanako addamu okulwana nfubye ntya okufuba okulaba nga abatuuze bano banonda mu position eno gye bakoze eki gye bampadde naye watali ekyo
mubateekeko amaaso aga. Nfunye ntya kaadi mu NUP mbeeguzeeko ntya olumala okufuna kaadi n'agimuwa naga yes kati mmaze okuplayinga kino kati nkoze ntya okufuba okulaba nga abatuuze bano banzikirizaamu n'okumpa akalulu nsembeza ntya mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bandabenga naye basobole okuba nga basobola okunnonda bye batunuulira abakulembeze bonna tubeegesa amaaso tubalaba tugenda bateekako embeera yonna musobole okuba nga mukolera ffe kuba kye mwagenda okukola so si kwekusa mbuto zammwe. Sigadde nze Keifash Uganda mukutu gwa Keifash UG the broadcast akumata kumira mbeera mbaagala nnyo mweraba. I sign out until next time. Blessing.